Newankubadde omuzannyo gwalabisenga ogw'amaanyi mu ddakiika ekyenda, ttiimu ya KCC esudde Cobs amayi nga tewali alengedde katimba ka munne mu mupiira ogw'omukwano ogubadde ku kisaawe kya Philip Omondi e Lugogo. Wabula abatendesi ba ttiimu zombi babadde basanyufu olw'omutindo ogwoleseddwa abazannyi newankubadde tewali asobodde kuteeba munne. Our bodies are a bit tired from the point that we had jet lag from the long trip, and we have restarted yesterday with loading the players. So 5 players more, they have come from off-season to join us in order to give a competitive edge. Omutindo gunsanyudde naye era mukyalimu obutonotono naye nga 80 to 80% tuli satisfied kubanga tutaddewo emikisa mingi egy'okuteeba weewaawo nga tetugiteebye, naye nsuubira nti ku mipiira emirala tujja kuteeba nga tugenze nga Musekafa, n'ekirala nti tuzanye ttiimu zibadde 2 ate ffe tuzanyisizeemu. Omutendesi wa Cobs Michos Lodojovic agambye nti kimwetaagisa okukola ku lugobi lw'abateebi. In football, in big football, you are getting 1 or 2 one-on-one, and you need to bury and to get a result. You are having 3 here in front of the goal, and you're not scoring is something what is really worrying issue. But we need to work. Is much more mental than football aspect. Regarding match against Egypt, I can tell you Uganda has over the years been always, as I heard on one television in Egypt, they are calling us perennial punching bag of Egypt. Micho era ayongeddeko nti betegefu okumegana ne Misiri newankubadde batwalibwanga bba abanafu. That we are capable of playing against them, no matter that this is under 20 squad that has in 2013 won the African Championship in Algeria. We want to make a strong challenge. We are fighting very much to prepare and to have team ready for that game. We are looking for the 5 players that we shall add. KCC FC yakuzanya omupiira omulala gumu ogw'omukwano nga tebannasitula kugenda Tanzania. Tuyinza okuddamu national team etusabye tuddemu tuzanye nayo nti etuwa okuvuganya okusingako Abatanzania. Weewaawo Abatanzania tubadde tetunnabazanya naye bw'ogeraageranya nti ttiimu ya youth ate nga tugenda kuzanya n'abamachuwa. Timu ya KCCA leero ne timu ya Cobs basambye omupiira ogw'omukwano nga timu ya KCCA yateekera mpaka za Sekafa ate nga Cobs yateekera Olympics qualifiers ne timu ya Egypt. Omupiira gwo teguvudde mu kibala kyonna newankubadde nga abasambi n'abatendezi balaze nti balina essuubi bajja wangula buli omu gy'alaze. Olivia Nakate, WBS TV.